batambule naffe okuva ku makya nabakatwegattako mukola kirungi okubeera nti muli naffe. Bwe twali tutandika puroguramu eno twayogedde ku nsonga z'amataka ezirabika nti nnyingi nnyo zeeyongedde naye ate zeeyongedde emukono tubagaye nti minisita yabadde yatuuse n'okuggalawo ofiisi ez'amataka lwa mivuyo gya ttaka. Obuzibu bw'ettaka bukyali bungi mu bitundu by'eggwanga bitali bimu naye kati tutunuulire mukono kiki ekiyinza okukolebwa okulaba nti emivuyo givaawo ate emivuyo gy'amataka giva ku ki okusinga. Olunaku lwaliro nina mukwano gwaffe Nyegenya yatuuse dda njagala mubawe abalamuseeko naye olwaleero nze namusabye ajje nga ayambadde mu ngeri eya bulijjo lwa nsonga njagala twogere ku muntu owa bulijjo. Obuzibu obuliwo mu mataka buva ku ki era abantu ba bulijjo bayinza kubeera nti babwewala batya mubeka nti mutwegasseeko tubugoba tutya. Minisita n'atuuka okuggalawo ofiisi olw'okuba amataka era we naagenda mu layini ey'amasimu nja kwetaaga abantu ab'emukono awo nammwe mutubuulire ddala buzibu buno buli butya. Nyegenya abantu abo gwe abasomesanga ebintu ebikwatagana ku mataka kaakati leero zze eby'emukono obimanyi bulungi naye sooka obalamuse. Okusooka njagala kweyanza Salamu TV n'obukulembeze bwayo bwonna n'okweyanza bakama bange abantumye okubeera ku Salamu TV olwaleero nga baagala twogere ku nsonga z'amataka. Amanya gange ndi Inspector of Police nga ndi wansi wa Mukono nkolera Seta Police Station. Ongambye oyagala twogere ku bizibu by'amataka naddala ebikwata ku bantu. Mukono ayimiridde atya? Njagala tutunuulire Mukono yenna tutunuulire n'ebitundu ebirala kubanga once you mention you'd have said Mukono, talk about Mukono, talk about Wakiso. Kubanga mu nsi yaffe eno yonna bw'oba oyagala kutegeera waliwo obubbi bw'ettaka busibuka mu bitundu ebyo wangi busibuka mu districts bbiri. Ani naani? Wakiso and Mukono. But tetuyinza kwerabira the genesis of the problem. The genesis of the problem njagala okutuzaayo emabega. Mu 1900 not town 1905 that is when the African countries were demarcated. Ebyalo byaffe 55 ebimakinga Africa babisalasalamu mu 1905. Then we look at the population at that time. Twali tutya? Obusomi bwali butya? In fact abantu bali batono. N'okusoma nakwo kwali kuki? Kutono. Ate okutandika 1905 nga bali kwawula Uganda eyaffe teyeeyongerangako okugejja era tekendeeranga era tekula. Naye ffe abantu abali mu Uganda Nyegenya onnyumira ffe tweyongera na buli lunaku nga bwe tweyongera na buli lunaku ettaka bwe likendeera. And when we talk about land related problems, when we don't handle the root cause, we are going nowhere. Akweyongera kw'abantu n'obusomo bweyongera ne technology eri kweyongera bye bireese obubbi bw'ettaka kubanga omusomi yenna yaddukira mu Kampala. Omusomi yenna ayagala wali ettaka. And sooner than later, bino genda kubiwulira mu Northern. You go to Northern now and see what is there. Mukono omuntu agenda n'ategeera ettaka nti n'ettaka lya mwami Nyegenye, but it is tali kulikosesa,
he will go on the land. The following day somebody come up with what? Land title. He's already registered the owner of the land. Atenga nani nilio mutufu. Nani nilio omuchi? Omutufu. Wali. Ngane yaina. Ngane yali na land title. Nuweunya. Ettaka limu libereke ebyapa bisatu bina. And the root cause of that is professionalism. Professionalism. Abantu bafa bali mu offices. The corruption. I don't want to talk about and blame the district leaders because they have their district, the district information officer who is able to district. But me, I'm going to be specific and look at the work of police in land-related matters. Mu 1900 si 1900 mu 2016 the then Inspector General of Police afande Kale Kayihura yalaba nti emisango egisinga obungi gye baleeta ku poliisi gye kuusa ku ki ku mataka. Odomero. No. That was some time back. Okay. Ngambe mu 2006 watandikirawo awo twalaba nti the Inspector General of Police yalaba nti ku misango gye balipotinze Wandegeya bwe baba balipotinze emisango 10 in a day emisango 6 gye kuuza ku ttaka. ekyo kizibu. Bwe baba balipotinze oba Jinja Road emisango 8 almost 55% of the cases are land related. Ne bateekawo department gye bayita Police Land Protection Unit. Police Land Protection Unit is a department yateekebwawo mu 2006 nga egenda okunoonyereza ku by'amataka. Yasooka okukulirwa ne Commission of Police Kototyo. Fande Kototyo. He has retired. Naye bwe tutunuulira amataka ssemateeka yaffe mu article 237 erambika eyogera ku ttaka. 237 egamba nti land ownership obwannannyini ku ttaka. Neyogera ebigambo bino nti ttaka mu Uganda linaabeeranga ly'abanaasi Uganda. When Abanasi, you can correct me. I'm not in Uganda. The land in Uganda shall belong to citizens of Uganda. Naye ettaka mu Uganda ligenda kubeera lya mirundi enna. Constitution egamba. Emirundi egi? Ena. Naye nga sinaba kugenda ku constitution ya 1995. Emabega eri twali n'amateeka g'amataka. Ne content y'ettaka tekyusibwangako. Kantandike ku Uganda Land Decree yali 1975. Yali egamba nti na buli Munnayuganda yenna anaabeeranga n'eddembe okugula n'okusenga n'okubeera w'ayagala wonna mu Uganda. I think now we are trying to look at the genesis of the problem. Kati bw'otunuulira Uganda yaffe Mawaso mu Kampala district ya Baganda si kyekyo ya Buganda, district ya Buganda. Naye Omuganda yekka yali mu Uganda mu Kampala, yali mu Mukono, yali mu Wakiso, amawanga gonna. Kati ekireetera amawanga gonna yeteeka lino era terikyusibwangako in 1963, 1962, 1975, 1995, 2010 as amended ku mateeka g'amataka. Content eyo yasigalawo nti
buli munnayuganda buli muntu yenna anaabeeranga n'eddembe okugula n'okusenga and live awantu wonna kasaali muki mu Uganda. Ebika by'amataka ekika ekisooka bakiyita Mailoland. Mailoland ly'ettaka Ssebassajja Kabaka lyeyagabiranga abataka be, naye era yaligabanga teyagabanga mu acres, yagabanga mu mailo. That is why it is called Mailoland. Eba ekyo njagala nkiddemu. ekika ky'ettaka ekisooka bakiyita Mailoland. Mailoland lye litya? Ly'ettaka Ssebassajja Kabaka omwoyo ogutafa amagulu nyondo cuucu cuucu yogerayo amannya amalala abiri yogera abiri nsituke wano. Ettaka eryo yaligabiranga abataka be. Fe olwaleero bwe tuyita abasajja ba Kabaka, basajja ba Kabaka abaakolanga mu lubiri, abaabeeranga abataka, abaaweerezanga ani Kabaka, n'olwaleero tukyabalina. Yabagabiranga ettaka nti nkuwadde mailo 5, nkuwadde mailo 6. So that is why ettaka eryo baliyita Mailoland. Naye yatandika okuligaba mu 1900 awo bwagaba ki ettaka eryo. Naye bwe tugenda mu ntoolo nalyo bweriri, naye katwogere ku Buganda. Ettaka ly'okubiri baliyita freehold land. Kati awaleese obusibu ly'ettaka lye bayita freehold land. Lye litya? Freehold land ly'ettaka gwe mwami Twaha olirina liryo, walifuna ku jjajjawo, walifuna ku taatawo. By the way, you don't get land from your grandfather, but you get land from your father and mother. Era bwe tuba tuzze wano tuba twagala okubuulira abantu towakanira bya jjajjawo, si bibyo, toli mwana we. Naye bw'aba ayagala okugaba nga jjajja osobola kulifuna as a gift. We shall reach there. Mu mateeka tegafuna. No. Kati gwe bw'oba oweereddwa omukisa n'ogula ettaka, ate bwe tutunuulira etteeka lye bayita Purchase and Sales Act, etteeka ly'okugula n'okutunda, bw'oba oguze bakukolera ki? Endagaano. Endagaano lino bw'oba omaze okufuna a purchase agreement n'obeera nayo, naye nga nguze ku Twaha who is a registered owner of the land. When I talk of the registered owner of the land means olinachi ekyapa. Kati olumala okugula ettaka lino nompa endagaano y'okugula, we have to fill transfer forms. Naye ettaka ly'ogenda okufuna ekyapa obunene bwenkanawa, ettaka lyonna eritaweza 5 ku 100 tebalifunirako ekyapa. That is section 34 of Land Act as amended. Abalina ebyapa ebitawera 5 ku 100 tewaliwo office esaanira okugaba omuntu ekyapa, and I repeat, tejja kubeerawo office yonna ey'ebyettaka ewa omuntu ekyapa ng'ettaka lye teriweza 5 ku 100. Nyegenya ababirina otukulaba babirina, and that is why the Police Land Protection Unit was created, and I will tell you bakola mulimo ki, what is their work. So bwe bwoba omala okufuna omaze okugula ettaka n'ofuna transfer forms, olumala okufuna transfer forms oli n'akuwa ekyapa, mwami Twaha akugusiza akuwa ekyapa,
ogende weesaleko. Olumala okwesalako, you are now very free to do whatever you want on your land. You have become a lawful registered owner of the land. And I'm using lawful. How do we put it in Luganda? A lawful registered owner of the land. Nanyini mu mateeka. Omaze okufuna obwa nanyini mu mateeka. Mu mateeka. Ntegerekese. Now, eryo ettaka lyakumeka lyakubiri. Freehold. Free, and you are free to do anything you feel like. Kasita kyokolerako tekimenya amateeka. Okumenya amateeka olutugenzeewa. Okumenya amateeka oyiba oyinza okuba ng'olimirako enjaaye. Kyo kimenya amateeka. Nga tolina layisinsi enjaaye Uganda bagirima. We have not reached there. Okay. In Uganda we have not reached there. I think it is still a bill. No. I'm giving you information. To veil. Now, ettaka lyokusatu lye tugendamu. Ettaka lyokusatu bayita lease land. Leasehold land. Leasehold tulifunira buli wamu. Naye mu Uganda oba oyagala kufuna ettaka lya Uganda erya gavumenti owandiika n'osaba. Olumala okulisaba bagenda okuwa leasehold ng'ettaka lino litandikira ku myaka 49 nerikoma myaka 99. Kati gwe emyaka gino bwe gigwako ng'okyayagala ettaka lino ng'oliza ki bujja. But now the process of getting the land today is where we get a problem. And I want to appreciate the Minister of State for Land. Singa twali tufunye ba ministers for lands nga Dr. Samu Mayanja tetwandibadde n'emivuyo gino giriko olwaleero. No, tetwandibadde nakyo. Because he is very well conversant n'amateeka g'ettaka. Ate bwe tunaagenda wano wengenda okubuulira the work of police in land related issues. It is exactly what Mr. Dr. Mayanja is doing. Tetubeerangako na ministers embabeka eyali agenze nagalawo ki kubanga yagaddewo ng'amanyi nti the genesis of the problem come from these offices. Era tetwandibaddeko na mifuyo gy'amataka mu Uganda singa offices zino zibadde zikola bye basaanira okukola ki kukola. Ettaka eryokuna tulina mile land, tulina freehold, tulina leasehold. Eryokuna omuntu afuna ati ettaka lyokuna. Bw'oba tofunye ettaka mu mirundi gino esatu naye ng'olina ettaka mposa oba ogenda kulifuna emirundi gino ebiri lyofunye through mortgaging. Ze gy'oli nga nina obwetaafu nenkuwa endagaano yange gye naguliramu ki ettaka mpa $15,000,000 ne tukola endagaano nga bw'ompadde ettaka nga bwe nkuwadde $15,000,000 naye nenkusingisa ki ettaka naye sente ngenda kuzikuwa maybe after 3 months. Emyezi 3 bwe gigwako tompadde sikuwadde sente nyenkusaba mwami twaka nkumiikirizaamu n'ongumiikiriza. Olumala okungumiikiriza ebbanga ne lituuka ate sente zinaakola ki zinaasifuna. I have to carry my agreement gw'ositula endagaano gye twakola
nga nkusingisa ettaka nogenda mu kooti, courts of law, ekyo ndi kukiddamu, courts of law, si kooti y'ekyalo. naye bwe kiba nti nze nakusingisa ettaka nina amaka, I have a family. When I talk of a family under article 30 of the constitution, under article 31 of the constitution, mba ndi kutegeeza a man, a woman and the children. Twerabira okugenda okusinga ettaka naye nga mukyala wo teyateekako omukono, abaana bo tebateekako omukono. It is under section 40 of Land Act egamba nti restrictions of land by family members, restrictions of transfer of land by family members, section 40 of Land Act 1995, then section 39 of Land Act of 2010 as amended. Egamba nti omuntu tagenda okutunda, tagenda kuwanyisa, tagenda kusinga ettaka lye bw'aba alina amaka. Ngambye amaka gabeeramu abantu bameka? Basatu, omusajja, omukazi n'abaana. Nti bw'aba ayagala okukola ebyo ng'alina omukyala, omukyala anasooka okuteekako omukono nti mwamitwaha tusingemu. Bw'abeera n'abaana abakulu nabo bakole ki? Basingemu, nabo bateekeko omukono. Bw'abeera n'abaana abato abatera okuweza emyaka 18, chairperson LC 2 yagenda okubateekerako emikono on the behalf of the younger children. So kati bw'olumala okufuna endagaano eno nogenda mu kooti, nze yakujjako sente bagenda kumpita, naye olumala okuyitibwa kooti egenda kumpa ennaku 14 mbeere nga nkusasudde. Bwe nnemererwa okusasula mu nnaku 14, kooti egenda kumpaayo ate akakisa, egenda kunyongerayo ennaku 7. Ennaku 7 bwe zigwako nga sisasudde, then court will take what we call expert judgment. Expert judgment or express judgment, simanyi bwe nsobola okukiyita mu Luganda, naye nandibadde neegomba nnyo nkyogere mu Luganda. Kati kooti eba egenda okuwa ki? Ettaka. Gwe anti kubanga wali wamala okulikola ki? Kuliwaayo. Kati kana akokutaano omuntu kanfuniramu ettaka. Ate njagala abasajja abakyali bato nga twaha bafune kano, you can get land through gift. Okufuna ettaka ng'ekirabo, jjajja we yandiba yali yamala okugabira taatawo, naye gwe omwegwanisa nnyo, omwedde omukwano n'omulaga omukwano, jjajja oliddeko ki? Jjajja engoye ngende enjoze, kasooke ngende engolole. Olw'omukwano n'ogwo ayinza okugamba nti no, omwana ono wakubadde nagabira taata kamuwe 5 ku 10 nange kamuwe 5 ku 10 era nakukolera ki? Obuwandiike. There you will have got land through gift. Then how does churches and mosques get land? N'amasomero gafuna amataka through gifts. Tumaze okutegeera emirundi 5 omuntu jafuniramu ettaka. Njagala kuwummuzaamu katono. Oli mu bulungi wa program Omukeeze, tuli ku Salaam TV. Ndine Nyegenya yatukyalidde leero. Zolya articles ziri wano. Movie Go Station. Katusooke tujje ebyamataka Nyegenya abitegeera. Tutunuulira buzibu obuli eri bannaffe naddala ab'emukono wa Kiso. N'ebitundu ebirala awali enkaayana z'amataka ziva ku ki? Tuyinza kukola ki okulaba nti enkaayana ezo zikendeera? Katujje tova.
is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Welly Travel, your life-changing journey. Explore, enjoy, and dance to the latest content, beats, and kawozi from Uganda and beyond. Simply go to your Play Store or App Store right now, find Afro Mobile, download it straight to your phone, and get started. Is it TV you want? Simply open the app, click on TV, select the channel you want, and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. Afro Mobile. The future is now. Better steady, be better. 7 out of 10 of us have lost a substantial amount of money to fraudsters. Money we could have used to pay rent, invest in small businesses, clear fees, or send to mama in the village. Better steady and protect what's yours by being vigilant with your virtual transactions. Keep your PIN to yourself and only take calls from registered customer care numbers in case of telecom issues. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Equity, Uganda Bankers Association, Post Bank, United Media, Stanbic Bank, and MTN Momo. The Office of the Academic Registrar, Islamic Call University College, wishes to inform the prospective candidates and the general public that admission for August 2023 intake for all academic program is currently ongoing in bachelor's degree for 3 years, diplomas for 2 years, and the certificates for 2 years. The said academic programs include our tuition is affordable and we offer bursaries to the needy. For more information, contact or visit our website at www.icuc.ac.ug or visit our head offices at Gaddafi Mosque Old Kampala, Islamic Call University College. Eyo jole sesi yange eyange irisiti tompa bidara irisiti ojja kumpa irisiti tompa bidara irisiti ojja kumpa tompa bidala mpa irisiti yange kyekyo kakasa nti ofuna irisiti yo kubanga etiketi kw'onoowangulira ebirabo ssemalabo omuli zipikipiki laptops zifridge ne safari y'abagalana ababiri okulambulako mu Uganda ku bwereere. Irisiti yo gikuba ekifaananyi okiteeka ku URL website oba ku mobile app ofuuka obukuba namukisa gy'okoma okuteekayo irisiti ennyingi n'emikisa gye gy'okuwangula gye gikoma okweyongera. Ebisingawo bisange ku mikutu gyaffe egy'oku mutimbagano. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah. Bannayuganda bannange mwenna abandaba nyongera okubakubiriza okufaayo okulwanirira obutonde bw'ensi okubeerawo nga weebuli kubanga ddala buliwo ku lwaffe. Katonda Allah subhanahu wa ta'ala yabuzingira mu bintu bingi. Buli kyonna ky'olabanga kitonde olabanga kiriwo ku lwa environment, ate environment eyiyo kabibeere bisolo, kebeere n'enjuba eyaka, kagubeere mwezi, kebeere munyenye, kazibeere njuki oba biwuka, buli kyonna ebisinga obungi biriwo ku lwa kagabeere mazzi, kagibeere emyalo egikulukusa amazzi. N'olwekyo bwe tuba tunaakuuma obutonde bw'ensi twewale buli kyonna ekiyinza okubwonoona, omuli okusuulasuula ebikebe ebicupa bya plastic ne tugenda nga tubisuulasuula mu myala, ne tugenda nga tubisuula wonna we tusanze ne we gutaba mwala kubanga byonoona ettaka. N'olwekyo twewale okubeera nti tugenda tuteekawo ebintu
ebiyinza ate okuleeta okwonoona obutonde bw'ensi ate nga buba bwonoonese yeffe tuba tufiiriddwa. Mbaagaliza ebiseera ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Salam TV tuli ku nsonga ya ttaka nina munaffe Nyegenya Simon Nyegenya Steven Nyegenya gwe tuli naye twogera ku nsonga ya ttaka obuzibu gye bwava akusongedde naga nti omwaka gwali 1905 eyo tuyafuna omukisa mu dakiika nga 5 tugattemu ab'amasimu tubuulire gye muli n'ebizibu bye mufuna eby'amataka. Nyegenya njagala ogende mu maaso. Ya mbadde ndi ku tubadde twakamaliriza omuntu afuna atya ki ettaka. Kati katugende ku kitongole kya poliisi kino kye bayita Police Land Protection Unit. Omulimu gwakyo ki? Number 1, we receive land related complaints. Tufuna okwemulugunya enkayana ku ttaka sikayana tufuna okwemulugunya okukwatagana ku ttaka. Kati okwemulugunya kuno ne tugulawo fayiro ntandika okunoonyereza bino. Kasita owuliranga nti ginda ali kuntiisatiisa. We need to investigate what is the root cause of threatening violence. Bwekiba nti oyagala kunyaga ettaka nentegeera nti oyagala kunyaga ettaka n'okubuulira ebigambo ebikutiisatiisa. So when you run to police, it will be upon police officers, and a complete CID officer has to ask a question: what could be the root cause of threatened violence? Tunoonyereza abagula amataka mu bukyamu. Tunoonyereza abatunda amataka mu bukyamu. Ne tukisiba wamu tunoonyereza abafuna amataka mu bukyamu. Kasita oguza ettaka mu bukyamu oba olifunye mu bukyamu era kuguziza n'akuguziza mu bukyamu. Then we also investigate criminal trespass. Era bwe wuliranga criminal trespass kiba kiraga nti owaliwo oli alina omululu ali kugira ki? Ali ku ttaka eritali lirye. Ali kuyingira mu ttaka eritali lirye. We also investigate malicious damage. Bw'obeera wano oluddawo waka mu statwaha nka ebijanjaalo byo baabisaaye byonna kasooli bo bamusaaye yenna. What could be the root cause? Kiraga nti waliwo ayagala ki awo. Waliwo n'abayokya amayumba baajokeza. And we shall reach there. So we investigate malicious damage. But this malicious damage which emanates from land, we also investigate arson. That's where you are coming. Nti waliwo enju bajokyeza
naye obuzibu oba ensibuko eri kuki ku byattaka. We also investigate murder that emanates from land. Bulijjo tubiraba mu mawulire bamukubye bamusanze mu luguudo nga bamukubye ebiso naye abadde alina enkaayana zaki z'amataka. We also investigate removal of boundary marks. Bw'owuliranga nti Gindi yakudde ebiroowa aba alina ki mululu ayagala kuyingirawo. So if you are a police officer, you got affect arrest, you take this person to court, but when you have not established who is the rightful owner of the said piece of land, oba omala budde kubanga ne bw'omutwala mu kooti n'omusiba n'akomawo ng'atandikira bwe yakola ki. We also investigate those who intermeddles in the estates of a deceased person without letters of administration. Abeyingiza mu bintu by'omugenzi naye nga tebalina ebbaluwa ezibakkiriza. Ate one day mbadde nkusaba mwami Twaha, I want to come on this radio nsomese ekigambo kye bayita letters of administration. Abantu baffe bamanyi nti bw'oba ofunye letters of administration oba ofunye bwannannyini, no, obwo bubeera buvunaanyizibwa. For example, about 2 days back, it was on Monday, waliwo omusajja taata we yafa nga amaze okuguza ki nga bwompereza story njagala kulabula abali ku masimu mwezo tandika okukuba ojja kuyita ku 07588667 otubuulire ekizibu kikyoyina ku ttaka osinziddewa wali ekigyoyina ku ttaka awo wogenda okuyita mudakiika emu njagala omalayo story eyo ntandika aba amasimu. Njagala lunaku lumu nzija wano nsomese ekigambo letters of administration. Ate ogifuna otya emitendera ki gy'oyitamu kubanga abasingamu obungi bo bagenda ne bagamba nti baali bangi n'abalala bakola ki baafwa. And when he's deceiving naye ayagala kufuna ebbaluwa eno through fraudulent means, ate olumala okufuna niyeerabira obuvunaanyizibwa bwe. Ogambye nti waliwo omusajja yajjawo taata we yafa nga aguza amataka amaze okuguza abantu ebibanja. Kati ye bwajja nafuna ebbaluwa za letters of administration. Kati ayagala kugobako ki ab'ebibanja. Kati omu ku b'ebibanja najja mu office nemuyita. Kati bwe namuyita yagamba ettaka lyange era ekyapa nakikyusiza kirimu ki mu mannya gange. So nze nanyini ettaka bano sibamanyi. Naye bwe tutunuulira abantu bano babadde ku ttaka eryo okumala abamu n'emyaka 10. Kati okuyamba abantu bano twabayise ne tubasomera section 32 of Land Act egamba nti a lawful and a bona fide occupant, omuntu ali ku ttaka mu mateeka n'enzalirwana yaki y'omu ttaka. Omuntu oyo anaamalanga emyaka 12 weewaawo emyaka 7 nga nannyini ttaka tamutwalangako mu mbuga yonna aba afuuse nannyini ttaka. Awo we mubulira nyegenye njeka ntandika amasimu munaffe ali ku line. Halo tubuli wosinzidde n'ekizibu. Halo Pani Sebo Pani wabali tuweereza Sebo amannya ne wosinzidde Sebo nze kigozigana afanga mbeera Luzira. Aha kojja wange ogamba otya? Sebo nze kigozigana afa Sebo mbeera Luzira. Kojja wange ogamba otya muganda? Sebo omukolo gukulike. Tewalabika
ako nalabika naliwo bulungi lwakuba obudde nakuwa butono naye naliwo omukolo nagulaba ssebo okwebaza puroguramu eno erina ebintu byetwongeddeko ate ekutuleetera abantu n'ekisomesa naye mutabani teri kintu kiva mataka nga poliisi ekyo nkyogera amazima ogenda ku poliisi amazima ga Katonda mutabani wotaba na ssente tosobola kuwangula ttaka abamu abapoliisi kambabuulire ekituufu mutusomesa newe tujja mu ofiisi zammwe olulimi lukyuka bw'ojja mu ofiisi ng'olesa ensonga wano ku TV mu butuufu mutusomesa era natubikwata naye mutabani njagala oddukire mu ofiisi y'omuntu owa poliisi ng'oggyeko bano abalala mikwano gyo nga balojasi kawumansereko bakemupi ba Kampala baani bafande tanuyi n'obagamba koddukireko mu ofiisi abo bakyalinamu ku mutima ogwensi abasobola okuyamba naye abasajja mu ofiisi ya poliisi bazibu nnyo ku nsonga z'amataka for example ababala PC mutabani omanyi poliisi bekyasinza okugoba babala PC ku nsonga z'ettaka ate obuvuyo buli emukono buli ematu gewaffe buliweeyo mutabani ensonga z'ettaka muzitereeze naye poliisi yo nzibu boogera n'otuuka mu ofiisi ne bakyusa olulimi nze kigozigana afa akuume mutabani tuyanzege abeeruzire batulabire Chigozi Ganafa. Should I say something? No. You'll have time for that. Omra Aeroplane. Hello. Sebo nkulamusiza. Yes, Sebo. Era webale emirimu gy'okola Sebo. Amanya nze Hamidu Wasaaka Sebo. Webale kuleeta omwami omwogezi omulungi oyo omunyirivu. Era waliwo siro omugamba nti tayambala uniform kuba kati alagidde ddala omulimu gwakola naye njagala kutegeeza mwami Mukiibi tulina extent gye twakalaba ng'eragibwa ku mawulire gwe kennyini omukyala w'Emubende yagenda ne yeekubira enduulu ku poliisi n'asaba n'obukuumi ne babeera nga batuuse okubasalako ne bayita ne poliisi oyo nga bw'alungamya omukyalo oli yajjayo empapula ze okuva ettaka bwe lyatandika era bwe lyatandika n'agenda ne mu kkooti n'awangula emisango ne wawomatukayo omwami omubaka wa paliyamenti omulamba ne wawomatukayo LC3 omulamba essaawa zino omukazi ali mu ttaka era ne bayita ne poliisi bagamba nti bannange batusazeeko poliisi n'eraga ng'egamba nti tujja baamala kubatta ne balyoka bamala okujja nti balaga okupima era nze mukulaba okwange nalaba nga baafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo okuba nti wasigazaawo batabani booli ababiri abaali balaba nga bakutte ennyondo bakuba maama waabwe ku mutwe era essaawa yakakati poliisi eyo nga bwomulaba bwali mu kunnyonnyola simanyi ddaala akiri aliko mukama ansaasire naye olumu abo aboogera obulungi babeera n'obuyinja kamu bubiri naye bali ababeera eri waggulu simanya baala PC simanya baani abali obuli supu kati ayogera bulungi tafuna ssente naye senga abadde kubana batakulira mbuto waggulu n'okunnyonnyola senga naye abigaaya bugaaya naye musabira naye bamwongeze ku ddaala aleme kukyuka. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidu Wasaaka abenateti batulabire abasajja bazibu wano 07586 kakwateyo omulala omu tukome kwoyo tuli programu Omukeeze twogera ku nsonga za ttaka obuzibu bw'ettaka musajja najja buzi ku ttaka lyo n'alisengako nga talina nagwasabye obangako n'oli yakusasulako n'asasulako ekitundu najja naga nti ebisigale sijja kusasula n'oli najja buzi munaffe ali ku line. Hello wanje. Hello. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Amanya Sebo. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yewe mukadde wange. Kali Sebo. Wewe kuwereza. Sebo. Amanya Sebo. Kakati. Amanya go Sebo. Yanzo kwetera omukulu oyo. Amanya ze Katonda tuyambane sinde mu buyukwe. Oli mbuyukwe waffe. Sinzi denje mbuyukwe Katonda zira Ramadhan. Sebo. Njeru mu buyukwe. Sebo kakati. Neyaza kwetera omukulu wa poliisi ku byanyonyodde. Abantu banyini ttaka banyagira mu bukodyo abatubuze abasenze
kubanga abantu bazaalibwa ku ttaka naye waliwo kempuliddemu tuomalako emyaka 17 naye obuyita bamuwe busuulu tebabwagala ebeekweka ne bakola ki batugala esente ezo zitwali ku ggombolola bwe tutuuka ku ggombolola ku divisioni zetulina kati nga mu kibuga nga taatu tukwata busuulu ekiwandiiko kyonna kibatuwaati wakati bwebanga olitalabise esente ezo zitwale ng'etteeka bwe ligamba ne tubeerawo mu mbeera eyo bafadde bulagalo ne bubula ne bukola ki kakati yebajja tibagala okuwa obusuulu bagati abumasineni wa busuulu naye tebakkiriza busuulu era nebwogalabiseeko takkiriza yabuza kimu kisagala tugamba n'ekibanja ekibanja mukirika abantu bana eka tewera gayika anagati mukirememu ate olyagati akatu akatawera 15 tebakawaako kikyapa kati abagenda kuwa kyapa kigatagati atukatale nisibanyopeeko kati mu mbeera eyo okumanya obubeera bw'amaanyi nyo ketwagala yongere okutangaza wetujjaffe abali mu mbeera eyo osigadde olyani sebo osigadde olyani amanya asigadde katonda malwali abeebuyu kwe batulabire oyo w'enjeru tukomye ku oyo era njagala kutandikira kwoyo bakugambye we bali kunyirira ddala kyandibekisa kya katonda njagala kutandikira ku oyo nti abantu baffe bagenda okunyaga amataka kungi nti abantu bagobaganya kuki ku mataka bulijjo mbuulira abantu wano nti omusenze yenna omuntu yenna kasabeera n'ekibanja ku ttaka a tenant on a registered land tajja kugobebwa tebajja kumusenda naye okujjako ekinamujjanga ku ttaka obutawa buki busuulu agabe babwekweka kati awo njagala okuwabula abantu baffe ekiba nti oli ku ttaka oli ku registered land oli ku kibanja naye gw'osaanira okuwa obusuulu tomulabangako. Dr. Mayanja yakinyonyola bulungi ku radio gye bayita Mugobasonga, program gye bayita Mugobasonga, nti bwesitula obusuulu obutwale kugombolola nti akunyonyodde bulungi ono alabika naye yali awuli agende nti tebakuwaayo kapapula tebazikkiriza tebazikwata oddawa. Olwaleero tulina arrangement empya ku magombolola bagiyita sub county land committee. Kati ogenda kusasula busuulu bakuwe receipt. Ekikulu tegeera amanya gaani gananyini ttaka lyoliko. It is a matter of knowing the names of the registered owner of the land. Osasula obusuulu bwe bakuwe receipt oba omaze. Era njagala okuwabula abantu baffe omanye amateeka gaffe mazibu. Ffe nga poliisi tukola nnyo kitono ku by'amataka. For us we handle only criminal cases that emanates from land. Tuhandolinga poliisi si mmwe musetolinga abantu ku ttaka gokayana wano siwawo poliisi mulinga atemye gundi. Very good. Ku ttaka the one who says this land is not for Nyegenye, this land is for Mwami Twaha, court. Si police. No. We don't have those powers. Kati ndowooza we batufuniramu ki obuzibu. Njagala kukiddamu. Police are handling only and only criminal cases that emanates from land. But we don't have powers to determine who owns the land, who does not own the land, who has the right color of ownership and who doesn't have the right color of ownership. That is under court. And I want to tell the people, court under Article 128, it says independence of judiciary. Okwemalira kwe court.
Kilozi 2 negamba nti no person or authority shall interfere with matters before court. Nti tewali muntu oba ekitongole kyonna ekigenda okuyingirira ensonga zinaabeeranga mu kooti. Kati ffe poliisi bwe baleeta ebiwandiiko oba orders ezivudde mu kooti, we shall act. Kubanga same article 128 clause 3 egamba nti poliisi bajja kuyambanga kooti. Okuyambanga kooti ekiragiro kiba kivudde mu kooti okuteekebwa mu kola. Nyegenya olw'okuna olujja lumpe okomawo wano. I have no problem. Invite me, I'll come. Olujja komawo wano tuyongere okulambula abantu baffe amataka. Bw'oba okkiriza alhamdulillah. Katugende bwe tutyo akadde sirina. Kansiibule ku bantu. Basiibule. Njagala kweyanza abawuliriza programu ya Salam TV kubanga kati ye TV eri ku mwanjo ereeta basajja abapoliisi abawanvu n'abampi kigozi banafa ne Hamid Wassaako jabadda mu nkejja. Amina. Aliaga nti akusabira bakwongere simanyi ba chepe yazitegedde kandi bakwongere chepe kubanga oyogera bulungi nnyo kubanga toyina chepe. Anagamba nti buli anaasabanga anaawibwanga. Kati ate tunaakuba atuusiza mawulire gatuuze dda. Kati katusabire abantu baffe babeere nga mubeera, let our people be clandestine, babeere bulindaala. Mwebalikola nti mutulabira mutambule naffe olunaku olwaleero tukwatagane nate sabbiiti ejja olwokuna olujja tujja kumuzza Nyegenya ayongere okulambula ku mateeka amataka yonna gye twatandikidde. Atiko ziri wano atiko gondi egamba kino atiko kyetwagala abantu baffe bategere constitution bweyogera. Bw'obeera ng'oli wa kibanja wabwe weekubira enduulu ovaamu otya tujja kutuuka n'okubawa amasimu wano. Essimu eriki? 0703 78 28 28 07 03 78 28 28. Okay. Oyesiero twayanzage ojja kudda oyongere okwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo ono ate era n'ensonga z'amataka azimanyi bulungi. Nze Twaha Mukiibi Stephen Nyegenye gwe tubadde naye olunaku olwaleero. Mubeere bulungi, Allah batukuumire. Mweraba.